akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu ggwanga ka Uganda Tourism Board kali mu nteekateeka za kusisinkana ababaka ba paalamenti bakubaganye ebirowoozo ku nkyukakyuka ku tteeka ly'emisolo eriri ku bintu ebikozesebwa mu kukwata obutambi bwa firimu. Okusinziira ku ssenkulu w'akakiiko kano Asimwe Stephen, emisolo mingi ku bintu ebikozesebwa mu kukwata obutambi bwa firimu nga kamera, obutambi, amataala n'ebintu ebiringa ebyo nga giremesa abazannyi awamu n'abakwasi ba firimu okwettanira Uganda. Twogedde ne ba member ba parliament ate bona bakkiriziganya naffe etteeka eryo tugenda lisangulawo, tuteekewo etteeka eripya egenda okulaba nti tuwaayo kye tuyita incentives. Omuntu ajje wano tetujja kumujjako omusolo, naye sente z'abaaleka mu ggwanga ziba zisinga nnyo ku busolo bwe baba babugyeko. Uganda lyerimu ku ggwanga mu nsi yonna eririna ebifo by'obutonde ebirungi ebiyinza okwettanirwa abakwasi ba firimu, naye olw'emisolo emingi ebifo bino tebyettaniddwa. Firimu nga The Last King of Scotland ekwata ku President Amin, The Raid of Entebbe ekwata ku Bayisirayiri bwe baali bawambye Entebbe, ne firimu eya The Queen of Katwe ze zaali zirina okukwatibwa wano kubanga zaali za wano, naye olw'ensimbi ennyingi zaatwalibwa mu bifo ebirala ebweru w'eggwanga. Uganda efiriddwa nnyo ssente kubanga etteeka erikwata ku okukuba firimu mu Uganda libadde ligoba abantu ennyo. Tulabye nti tufiiriddwa nnyo ssente, katubawe ekyokulabirako. Twafiirwa ssente nnyingi nnyo ku firimu gye twayita Last King of Scotland, yali ya Uganda ng'eyogera ku Amini, naye ekifo ekisinga ku firimu eyo ekiwanvu bakikolera wabweru mu South Africa. Ng'ebyo bikyali awo, akakiiko kakubiriza bannayuganda okwettanira ebikujjuko by'abazannyi ba firimu ebiyitibwa Nile Diaspora International Film Festival ebigenda okubeerawo omwezi guno mu Fort Portal. Ebikujjuko bino bya buli mwaka era nga bisikiriza abanene okuva e Nigeria, America, Bungereza n'ebifo ebirala okujja okusisinkana abo bonna abaagala okukuguka mu kuzannya firimu wano e Uganda. Ffe aba Uganda Tourism Board tulabye nti okukwata firimu okukola muzannyo gwa firimu gwa sinema kireeta nnyo ssente nnyingi nnyo mu ggwanga, kubanga abava ewabweru abaze kukwata firimu eyo ku lutambi bajja mu bungi, bali bangi nnyo, bajja n'ebyuma nga kamera, nga sound system, bajja n'amamotoka, ne bawa abavubuka n'abantu ba bulijjo emirimu. Kakati mu nnaku ezo tugenda kwolekerera ekibuga Fort Portal awali ebintu ebingi ebirungi ennyo ng'amawoteeri. Asimu agumiza abalambuzi nti poliisi y'ebyobulambuzi okulaba ng'ebifo eby'obulambuzi ebiri e Kasese bikuumibwa butiribiri. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire.